Meidi yatandikiriza mpola ng'atandika kwebakana nnyinimu omusajja akufumbire y'omuntu omufumbiranga ya bigere ng'agattako n'abaana b'ewaka okuva ku myaka 15 16 17 betrainingira okwo balujjemu mawano yes babakoze ensobi tebalina nsobi gye bakoze okujjamu omuntu kive no si kive era tukivumirira kuba kutta atoyo kisoka byonna bwekiba kisoboka bamulaawe kakati oyo awusigalo ate agenda n'agamba mbuka ŋŋendeko ewaka nkomewo aba agenze nno naddogo waliwo kimeidi kye basobola okuleetera ewaka muganda wange nga bw'okitunulako bwe paba nga n'enju toyagala gisulamu weewaawo ku MR live oba ku Meeting Club live kwe tuli n'olwaleero kwe tuyise okutuukako. Mukama yeebale kutukukuumira era yeebale kutukuuma olwo nno ffenna ne twesanga nga tukyasobola okuwuliziganya n'okutegeeragana bwe tubyogera obiwulira n'obikomentingako n'obako nekyotuyigiriza ate naawe n'obaamu ky'obiyigiramu. Kyanjawulo nnyo nti wasalawo tufuula bannambeemu era ekyo kikikolera ddala kyovulaba buli kadde tufukira ddala akabonero akalina okujja nate tubiteekewo olwo nno wiikendi yo tugikuyiseemu nga tojula kyetwasalawo okukola ku puroguramu eno kukwatirira wiikendi egende nno okuggwako nga towulidde buzito bwayo. Weebale kutwagala weebale bisharinga bilayinga n'obikomentingako. Mukama akuwa omukisa. Gyebaleko ssebo kale ssebo naawe gyebaleko ssebo eno gyebaleko nnyabo kale nawe gyebaleko obulamu bulungi amanyi right olina limu right n'akazibu gyebaleko ssebo essebo kirati nga yewombeese nnyo yasiibye bambi yasiibye kyogamba okusiiba alina kwolekana kubanga ebigambo tabyatu aba waggonjebwa naturalisi waggonjebwa kibaito eggonjebwa kati muwombeefu nnyo fujjo mu kisiibo teryetaagisa siba kiri shirati kati aba alina okuba omuwombeefu muwagidde luli wali tosiibye wafumitira emboozi ng'obula kunkuba ngolo naleesiibye amaye okusiiba byanjawulo waliwo abasiiba enjala n'abasiibira Mukama kati oyo asiibira Allah bali emimwa bezikala tuba tusiibye enjala kanywe ekyo kyashira tiri yakwata kagirasi k'amazzi osalako bigambo wala abadde maliza ng'alina ne kafaani zetuufu obijjukira so beyanjulira abantu amannya yenze Angelo Dimaliza mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mbaagala nnyo mwenna abatulaba n'abatuwulira yes naye yongerako kino awo wamala kaka ovaaka obadde nsonyiwa ssebo tompadde kitiibwa olwo ntataaganya kati ddamu oyanjule buto nsonyiwa mbadde nsaako nsonyiwa 2 amannya go bonna baagawulidde mpozi ntumirako Mama Esther ne famire ye yonna mbatumirako Mukama abayise bulungi mu kisiibo nate n'omutima omulungi ogwo gwe mwatulaga era tukyabeebaza nnyo mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mbadde nkuyita buyisi ate wakyogambye obadde ompita buyisi nakuyisa Dimaliza kati ze ompita yabo ngamba oba erinnya wali epatikako wano okutiisatiisa bantu kubanga atakwagaliza aba akwagaliza bwavu yes erinnya baali kubatiza oba walyeterako wano nalitaddeko kubanga brandi name ye nalyetaddeko atanjagala nange mbeera simwagala akufumbire y'omuntu omufumbiranga ya bigere nemwenka nevvumbe yes kyova olaba enkuba bw'etonnya nga Katonda agamba ssebo nkuba ggwe weepanka nnyo ng'aleeta omusana nga nagwo gwokya
Awulira ko basudde we yayimbaako omusana gwaka ne gwaka ne gwaka nga gwokya ebisubi. Kati ebisubi ne bigamba bire abika omusana. Musana we yayaka kumbe bire abisse. Ate gye yakoma okwaka otavepa nga ayambuka kyavaamu nkuba. Yagala okusanyawo ebisubi wamusana ate yamaliza biyambe buyambi. So akufumbire y'omutwe mufumbire y'ebigere. Ebintu byayononese edda. House girl yajja ewaka ng'abantu abalala bonna bwe bazija. Kwesa house girl linategerekeka. House girl yajja ewaka ng'abantu abalala bonna bwe banajja. Abalala bamuyita maid. Maid yatandikiriza mpola ng'atandika kwebaka na nnyinimu. Omusajja oba nnyinimu yamugamba ki nga maid atandika kwebaka na nnyinimu. Maid teyakoma okwo ng'agattako n'abaana b'ewaka okuva ku myaka 15, 16, 17 betrainingira okwo 16, 17 noza n'abiri abaana basatu ng'atandika kuba traininga bw'ava ku taata bw'adda ku baana abasatu teyakomye okwo ng'asimba ne Nakakongo alemesa omukyala w'ewaka amaka agamba omusajja nzinze omukazi simwagala. Omusajja agamba nti ate byali byakyama totenga biraga mukazi wange. Omukazi ayingira ettale agenda ku mulogo. Aliwa omukazi wa waka oba House girl agenda ku mulogo. Akuba omukazi w'ewaka eddogo furuku amaka agatwala. Bw'amala bw'ava ku musajja bw'adda ku baana abigaseemu ne maama aganja kufulumya wana abavubuka bange bana taata n'abatabani basatu bonna mbaagala. Jukira abaana tebasobola kugamba taata. Taata tasobola kugamba baana. Amawulire ago nagawuliddeko. Naye ate House girl bwe yafuna olubuto ate balukayanira taata n'omwana. Nagawulira bulungi. House girl teyakoma okwo yafuna olubuto. Omwana agamba olubuto lwange. Taata agamba olubuto lwange. Wabula bonna bakaanya mu kukutu. Tewali yavuddeyo. Olutalo luli munda. Omwana tanagamba taata tanagamba baana. Shidat. Amawano. Mva ku kyama wano. Ekisooka omuwala oyo wagwanga ki? Muna Uganda. Limaliza wagwanga ki? Kakati anti dabuli ayogera Oluganda tumuyita Muganda. Tumuyite Muganda? Tuvumaganya. Anti kati lubogera. Dimaliza agambye Muganda. Naye ekisooka taata alina emyaka emeka? Taata alina emyaka 5 mu 6. Kati oyo omusajja omukulu enviyu ziba zaamomera dda bingi byabalabye bikaawa n'ebiwooma. Si kirowooza nti asoosalibwa nayagala omuwala maid azze obuzi okukola nalwankubadde yeemalamu ekitiibwa taliimu nsa. Akayimba tokaggyeko kamyutinge mukko. Kati oyo taata yeebereremu afuna endagamuntu ebintu ebimu aba alina obbireka. Ate taata kimugjawo kuba muntu. Taata alina kale wakino yandibigambye nti njagala muwala yandibadde tafuna housemaid yawe wewaka nga lwaki amufuna. Yamulabikidde obulungi. Nedda kwewebula. Kati oyo omusajja weyambaza ekidomola sikaati akikwana. Kati oyo omusajja beba n'abasajja bakosa n'obwana obuto. Kuba maid baana bakuze mukyala waali waka ogaseeko maid. Olina omwana w'emyaka 15, 16, 2. Musajja mukulu nnyo kyamanyi alwala sukali sabbuuni n'omunnyo. Ebyo ebintu byali mukola biba bya kisiru ekyaddala. Kati ate we tudda ku baana abo abalenzi. Kale bo n'otabanenya nnyo. Naye akawala ko kali myaka emikokola. Naye bannange abakazi bala myaka 22. Muwala omu n'ekitundu. Myaka 22. Ntebe gy'otuddemu nga Binika watera okutuula ku programu eno. Era olwaliro emirimu egimukutte luga tuteekewo. Omumpembe Shirati. Netuli mumpembe. Omuwala oyo kyeyagirira mu maka ago kikulu. Omanyi kankunyumizeeko. Walwero oyo omusajja omu eyayagala housemaid n'afuna olubuto n'amugamba alugyemu omuwala yagenda kuzaala. Mu kugenda okuzaala
nga amaka ge yali akolamu housemaid nga mazimba omukazi ali mu maka. Omusajja akawala yekaagana okujjamu olubuto kagenda mu ddwaliro ng'akubira omusajja nga bamugamba jangu olaba omuwala azadde balongo. Kati afuumuula mukazi mu nnyumba givemu bw'ateekemu oli. Bwe bamugamba abalongo tebakulira bweru nnyabula kutema akambi. N'agoba mukyala w'ewaka. Agoba mukyala w'ewaka bw'ateekemu. Abakazi abebbali be bayita batanga oggyeko mistress husband snatcher. Kwegaba balina amanya nga 10. Spare tire. Side dish. Kiyambi. N'ekiyambi aba mubi. Mukono gwa ddyo. Ate nga n'erinnyo. I mean gwa kkono. Aba mubi kiyambi. Gye bali ababi. Limaliza. Naye kati nze kyendaba. Mpala na obwavu n'abatanja kati ekisookera ddala mukyala w'ewaka ye yaleeta maid. Owulya bulungi? Ayambe ku mirimu gy'ewaka. Kati obuzibu bo tebeetunula mu ndabirwamu abakyala b'ewaka kumanya gwaleeta naye ani asinga obulungi. Nedda Dimaliza awo olimbye. Omusajja yenna yalina okwessaamu ekitiibwa n'agamba nti kino sijja kikola kale wakiri kaŋŋende ebbali ndaba abalala naye nga sigizemu. Kankubuulire omukyala w'ewaka I mean maid muganda w'omukyala ne mikwano gye ebyo byo batolina biraba. Kubanga abakyala b'ewaka bw'amala ofuna abusigaalo abaamu akikiwale mungi. Tayagala kukola emirimu egimu gikole naye olesa abusigaala atuuka okubanga yayala obuliri. Kati ekirala abusigaalo bw'amala okunaaba nze amagezi gembawa tomukkiriza kwesiba ttawulo abeere mu bigoye bye by'anaabiddemu by'aba ayambala tebisikiriza ne buli yeesiba ttawulo toliiwo omusajja n'alaba ku kisambi toliiwo. Timaliza naye afuuka ate dikiteeta ku bantu. Anti kakati omuterewo n'amateeka bona aba towesiba ttawulo tawulo zo zitozimuwa ne bwe kiba bweru kubanga bawusigalo beetega abasajja b'ewaka olw'ensonga embeera gy'alabawo nnungiko okusinziira gye wamujja. Omusajja w'ewaka aba mawube ataba mawube yakwana bukwanyi ekimusalamu kuba talina konti. Anti ebintu ebyo biri bibiri ne ku sayidi y'abakyala era woba oleseewo oguvubuka ewaka nga gukulu bulungi nga gumuzannyazannya naye era woba toliiwo gusobola. Ye lwaki abagukkiriza? Naye abasajja basusse Dimaliza. Kakati oyo awusigaalo ate agenda n'agamba mbuka ŋŋendeko ewaka nkomewo aba agenze nno naddogo tomukkiriza. Maama mulwadde. Nga bw'aba ali Bulaaya tavaayo. Wano ali kumpi. Ali kumpi akitwale nti nno kati ali mu kiyumba e Buwalabu. Dimaliza gwe tosobola kukozesa abantu. Anti kati awusigaalo tebamuwa ddembe. Si muntu. Eddembe ly'omuwa titogenda mutulugunya titogenda mukola naye mulimu ebintu ebimu galina okubaako wakoma kati nze kakubuli wano wennyini bakwata omuwala kyali kya myaka 15 bakikwata n'omusajja mu nnyumba. Oyo mwana muto yali azze kukola bwa hausigaro. Mwana muto kati kankubulire omuntu yenna nga yazza omukono emabega aba takyali mwana muto abeera akuze ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kigamba kiba kitegeeza omwana omuwala abeera akuze ngoza eddiini yaffe ey'obusiraamu egamba ti omulenzi esole emukakatibwako nga wa 15 naye lwaki omuwala emukakatibwako nga wa 9 lwasonga omwana omuto abeera akuze ng'obwongo bwe butandisa okukola mangu okusinga oba omulenzi abeera akuze. Shirati ya abesinze ku dini ya Buyisiramu katubesinze ku constitution. Shirati tuve ku dini tude ku constitution. Yes. Myaka 10 omwana akula wa myaka 18. Naye akula wa myaka 18 naye omwana wa myaka 15 abayegatta n'abasajja abasuka mu abeera muto. Bebambuzaabo betaka naye era abategeera naye abeera ategeera mechanic. Era naye abeera akyagala bameka abawala abagaana. Abatanafuka muwala oyo mwana muto bujje. Muto naye wootuukira okukola kitaawo n'ennyoko kye bakola toba muto oba mukulu. Anti awo defilement weviirayo. Oba ng'olina emyaka 13. Kyebayita okukaka omwana akaboozi omubuzaabuziza tannatuuka kwesalirawo. Tanneesalirawo nga taloopye ye. Omutiisiza bonna aloopa nja kukutuga sijja kuwa mmere. Waliwo abatiisatiisa. Waliwo abatiisatiisa. Naye n'abawala nga bo bayonooneka.
Shirati ntegeera bulungi sinawakana point yo waliwo abagala abayonooneka naye twogera ku mwana ow'emyaka 15 atanafu mu omwana omuto talina wato akwate wato waba teyamera mabeere n'ebirala ebigendera ku teri mwana muto tosobola kungamba nti oli mwana muto omwana omuto tayingiza musajja mu nnyumba ya mukama we ate ewaka bakwata n'amuwayiriza nti akutte ekireeta obuzibu nti ewaka omukyala alaba omuwala nga muto n'agumira ku ekyo mbundaba kasita akyali muki so omusajja omukulu yalaba so omwana nga Shirati bwaga nti omuwala bwazza omukono emabega ng'omukyalo wewaka kitegeere nti omuntu oyo akuze tandika okwekengera abamwetoolodde si nsi y'abagunjufu wano mu nsi y'abagunjufu omwana akulira ku myaka 18 ng'amaze jjogera waliwo atannagiweza ye n'ayogera egyo 18 ekitegeeza emyaka kujogera bwogezi omuntu n'ategeera nti oyo akuze omwana abeera mu myaka 15 ng'ayagala nnyo omuvubuka polisi bwe bakwata omuwala nga yeteeka mu 18 omugamba ki kati ze metaniki kankubu kujogera bwogezi mukamwa ogenda mubuuza ndaga muntu yeri nze nalina omukazi nga mwagala nnyo okikubawo nti yali wa myaka 16 nalina omukazi nga mwagala nnyo naye nga mukulu naye ng'agamba naye ate nze saagala muvubuka nga musinga nnyo kati omukazi ayogera ago nange ne mugamba nina 39 akakaseti mbula y'ogu gumu omukwate naye nga nali bujje kubanga alinamu ku busente kitegeeza emyaka kwogera myogere mu kamwa tegirabika bantu era natandikanga kulya nga soosa nkoko naye ze kyeŋŋamba kiri bwekiti oyo omuwala si mwana muto wagamye mu myaka 22 kiba kitegeeza nkanga muntu mukulu siganye naye abaana bewaka abafunisizza omuwala oyo olubuto bonna kati bakika balulekere taata kuba yajja oddusobola bwe banaalubalekera banaalusobola balulekere taata kasa lwakika ba yalusobola naye ze kankubulire omuwala oyo n'amala azaala bw'ati misinde bamutwale misinde omwana asigale wakiti banamutwala ewa jjajjaawe omwana wa taata w'abaana omwana w'abantu bana omwana akulirawo mu famire ya kitaabwe gani taata nedde we bamala omuzaala bamujjako DNA ati bonna eraga eva wamu balujjemu mawano yes babakoze ensobi tebalina nsobi gye bakoze okujjamu omuntu kive no si kive era tukivumirira kuba kutta si kive kubanga kati ate nze kika kye ŋŋenda okukola nze nga bw'ozaala mu kika kyaffe ng'oli musiru olwo olubuto tulujjamu tosobola kikola kika tokisatiisa bantu kuba bagamba ebisaanyizo ebikola ekika tobiinaku olaba mu nsi zonna ezirina obwakabaka senga ozaala mu bwakabaka obwo nga si gwe oteekeddwa ozaalayo oyo omwana bamukola bati nesimanyi bamujjamu okirinako obujulizi ng'akabaka ki Muswati yajjamu ani oweene waffe yamuzaala mukazi kyerinnya anti ye buli gy'alaga afunayo omukazi n'abajjamu embuto balujjamu tebamukkiriza aluzaale tobinaako obujulizi ate sibiinako obujulizi mbyogedde okubya emboozi ey'obulimba obunye tiktok abantu banvumawo okubaga boozigo ag'obuseegu ku tiktok ate gatya bagayita ag'ekikulu sebo si ga buseegu bagamba okuba emboozi ey'ekikulu Shirati nze kankubuye metaniki teriyo mwana muto gwe basobola gamba nti nkwagana atagana kubanga gye buva ne bwenkana omwana omuto batandika okumugamba PSM message batandika okusoma ng'omwana atuuse mu P3 omwana atuuse mu P3 we bamugamba nti ono waakugamba nti neera kola booti ne booti gaana kiba kitegeeza aba atuuse mu myaka egitandisa okutegeera agenda otuuka eno waggulu nga buli kimu yakitandika ddo kimanya mu P3 naye Shirati amaanyi mugajje ku taata myaka 56 57 yabuzaabuza omwana w'emyaka 22 ate mujiziza kuona omwana enyuma miggo oyo omusajja ateewa ekitiibwa maama yakola dde ensobi eyaki yakola dde ensobi kubanga ekisooka yaleeta omuwala oyo yamuwa nnyo ebbeetu okubanga bwe batuukira okwegatta taata n'abaana maama ng'abeerawa
mama bagenze kukola naawe agenze kukola owewa omukyala wewaka oba ozibiriza eriiso limu bw'oba olinawo meyidi kati dimaliza zibirizaako eriiso eri kati kankubule omuwala mulabe edduka kati kankubule osobola okuba ng'olina omwana wano omuwala ng'omusibira mu kikomera najja n'olubuto kubanga ati dimaliza nze neewunyiza mbadde manyi ku programu eno omusajja agenda kukomererwa naye ndaba beetu muli wadde omusajja ate muliziza ku mukyala wewaka ne meyidi anti kakati ate meyidi asobola eswi n'akuyita mbwati n'ogera nga totegere nategeragalakolayamulega bava mutolako kiro nga 10 ekana munne yasiibye Shirati. Wanji. Omusango mwagala gusalira meyidi yabuzaabuza omusajja wewaka. Mugusalire n'omukyala. Kiyinza n'okubanga kyakozesa eddogo. Kimeyidi. Kimeyidi. Ayigamba meyidi so nga kimeyidi. Pozi kyana kitokale. Tewali tolina kyongamba. Kati oyo omusajja bana yanyuma miggo kuba ngolo omutwe. Oyo omusajja sina kindi kumwokya. Kati kambuuze. Omusajja oyo okugenda ebbali anayize siriimu ng'ate meyidi mulamu owewaka yandiyagadde yamukebeza owewaka yamupima amanyi maizo napimisa maaso sokoleke abawala bwe bagenda ebuwalabu nga basoose bakebera gwe lwaki mwe bannayuganda nga muleeta bameyidi ewaka bo temubajjako musaala si ennono yaffe kati abaana baffe abalenzi ababa bakuze we banaatandika okuba nga kuwaaba abaana kwe bayigira kituufu akakalowoozo bakatwale nga kakulu mubakebeze nga bwe mugamba nti n'omwana oyo mwagala ajje n'endaga muntu then bwatuuka ewaka mutwale mu ddwaliro muggyeko omusaayi kakase nti mulamu nti mistake yonna eneekolebwa kubanga luba meyidi abejjamu omusaayi n'agukuba omwana kati ebyo byonna okubitangira mutandike okubajjako omusaayi n'ebirwadde ebirala yes abeerewo ewaka ng'okimanyi nti nno kalekaleko at least anaabinaayiza ali awo naye nga gwe omuleese gwe ogugwogu naye nga tebannakebera ye taata amaddu okugolesa bw'atyo nadda ne ku baana baazaala abakyala b'ewaka bagenda ne badda mu bino siina apatayiti apatayiti yalazeewa nga toberanga kawo waki okulya emmere apatayiti tebula nedda mukulu omusajja era abeera mwezi gotawangako omusajja nga omukazi teriyo omusajja atali mwenzi nze siri mwenzi toddamu byogera ebyo ate nagamba dimaliza nagamba ku programu eno kozesa sinjula wakagatta nabameka bukyangu okulatuuka awo nsobola okuba nga nakagatta ne tata oba pikipiki oba linki oba nnyonyi oba omu tekinfuula mwenzi omwenzi yaba n'omuntu gw'ayina n'atamatira n'asigala nga nonooza abalala wabula bwe neegatta n'ono relationship neggwawo nyinza okuba ekintawaanya sinafuna muntu anaagumira mize gyange oba anaategeera mbeera zange oba sinafuna muntu gwe naategeera mbeera ze okwegatta neesigala nga nkyanoonya we bigaana nga nfuna omulala naye omwenzi ekikolwa ky'obwenzi kubanga oli mu relationship eno ate n'onaayiza abalala Sulumani yalina abakazi lusanvu ye yali abalibwa mu baki Sulumani ebintu bye ne Bible byagisobera era kyovana Katonda bwe yaboneza Sulumani yamubonereza lwekyo yamukuutira obutaagala bannamawanga Sulumani n'ayagala bannamawanga ekyo kimu Sulumani yatuuka ekiseera bannamawanga n'abaagala ne bakatonda baabwe so ebintu bya Sulumani byali divine byali waggulu wa bwenzi nange so abinnyonnyole bya Sulumani kati gomanyi kira kyobadde ogamba abenzi bali mu famire ya Sulumani Katonda bwe yamukolimira nga buli mwenzi ajja kuba mu eyo famire ate ofaanyemu Sulumani akaviiri nedda taata wamma ankubuulire kino oyo taata oyo dimaliza byawolereza oyo omusajja oba aba abeeramu sitaani oba ŋŋambe nti ye nga ye omuntu butakuta buteematiza n'abeerawo nga kyonna kitunanga kizolo kati kankubuulire kati sikyanenya bakazi baloga basajja ne bawenga nosanga ekisajja omushiri awo kiwe okiwa ekikopo kyakyayo okunywa kyayi nekikijjusaamu okuloga omusajja akwagala ennyo si kumuloga n'awunga nga bamaze okukola kyetwagala twagala mutuloge tubaagala ennyo gamba njagala ondoge gamba kozesa sinjulera gwe toyagala kubibeeramu saaka kubeera mu bintu bijja kunswaza ku mawulire ge wakakola ku TikTok okwo ne program gye wasembyeyo okukola ebintu bye byogera nga bwomu ate no program eyo gye nasembyeyo okukola
kati ku kino weeyambira bakirabye tukikubawo tubireke eri muza babiri andirabayo Amaddu okugasalako kola kiri kye nagambye kirati okkiririza muddo nedda sirikirizamu naye ate abakazi sikyabanenya balagwa kankubuli waliwo eyo omukazi ku kyalo yaloga bbaawe nga bamaze okukola ebyobugagga naye omanyi lwaki omusajja oyo bamala okukola bamala okukola asobola okumukwata n'amufuumula mu nnyumba n'atekamu omukazi omulala kati avalaba eyamuloga aba asinze kati ekyo singa baali bakiroga dda singa kira kyeseza ofuna omusajjawo kulwani giteeke wali genda wano mu nsonda simuloga maanyi g'ensonda talaba anagenda yaki mama mubuuza bajja kumutwala kira tona atalaba nze musanga eri ng'ali n'abantu batambula ekyalo kiramba yamanyiirayo ng'akyalaba biveeko akyalaba yali yategeerayo biveeko kira tyono atalaba awuga shira kyona atalaba okakaza shira tyowuga alaba firimu shira kyona atalaba kala lenze mbadde mmanyiwe muteeke wakasi ne TV ne bwesigula yabeerawo agikayanira bagule TV ne webateriyo oyo dimaliza nawani gwagenda oteeke ewaka wamma mbadde nkyakuga dimaliza omwesonyiwa omulwadde amazzi gamwiseemu nyakusa nnyo ekira kisiga obadde olaba nolaba akasunsuka dimaliza kasibye obadde omupirawo omulawo bwayogedde ku kyokuwasa obadde omupirawo omulawo nga lwaki asibye obusunsu buno fano bakannyonnyole ntya buyinza okuba webukolera baddeemu be bupaamu bakayita kamaliya kakutte bulungi kapaafwe akasibira mu makkati g'omutwe kati akaviri ka black bulungi yakakubye gondi daayi ndabika bulungi nnyo ayina amaaso manene oyizo kanawolofu ke kagamugga bwe kati erizo lye bayita innocent high litemyaliti tudde ku mulamu ashirati ekitegeeza ofuna omusajjawo simuloga naye ate ababaloga kati ennaku zino mbawagira lwansonga bafuna nnyo disappointment mu basajja baabwe n'okola omukazi oyinza n'okubanga enkuba yakubanga nga mufuubaana mukole ki muzimbe ennyumba ogenda okuwulira nti ate baakuteereddemu na housemaid ayinza n'okuba teyasoma kali eyo envuza z'akalumaluma dda kalwala wairindi biki byonna twala tugende omusajja akakuzizzaako abakazi abantu abamu bakozesera eddogo maidi akwata ekkubo nga bamusibula mwana wange naawe oli mukazi sokoleke bamusibira na bamukuutidde mwana wange oli mukazi woofuna chansi y'amaka teweemamaaza towayiriza naawe mutwazasobola okugamba ebintu ebyo tolabangako omuwala ng'agenze kola bwa maidi ye ne mwana beekobana balogo ow'emaka aveemu simulabanko namusanga tomulabangako wamulabirawa kati nze kankubuulira wamulabirawa kirati ntebe wamulabirake wamulaba bamuwulira nali nkyalaba mukwano naye mu byonna oyo omukazi simunenya nnyo kuba ayinza okuba nga abadde akola ye ne bbaawe nga bonna bakola naye ng'omusajja amanyi okusoba basobola okutega ebiddagala ne weebaka gwe n'okalakatatulo amwa piritoni kumbe eri bali bemala goga dimaliza tosobola kuba mukazi piritoni neyeebaka nnyo ggwe tosobola kuba na maidi gwe dimaliza anti maidi wensobola okumwebagajja wawano maidi bw'omala omuleeta kubanga tosobola kupapa osooka n'omulindamu maidi teyeegattagatta twagala kumiima akamiimo kati maidi aba amiimako okusinga ow'ewaka yes kati kirenga abakyala ekyo bakiyiga wezzeewo ebintu bikoleko bulungi kubanga ye maidi amiima kati gwe kyoba omanya maidi nze muwagira abakyala basobole okuyiga maidi bw'oba omuleese ekisooka leeta maidi omubi nga tasikiriza ososodde embandu ye ate kusosola katonda bwatyo bwe yatonda ensi
Dimaliza. Leta maid nga talabika bulungi. Sinti kuleta maid. Waliwo maid gw'oleeta nga mukyafu. Naye baawa ali atya. Kati nawaaba mukyafu ng'omusajja asazeewo mwagala. Waliwo kimaidi kye basobola okuleetera ewaka muganda wange nga bw'okitunulako bwe paba nga n'enju toyagala gisulamu. Leeta oyo. Asobola mumanyizeera amaaso. Nga n'omwana bw'aba akaaba n'okireeta bw'oti asirikirawo okutya kuli asirikirawo. Mutandika oleeta maid abo mugenda ne mubalekayo ewaka eyo mu byalo mwe mulowooza bali ku bulemu. Naye bebo bemulina oteeka ewaka mukuuma amaka gammwe. Ne goleese ka maid kalabika bulungi bwe keesiga ebizigo. Luli kaali kasiwufu mu kyalo naye nga bw'okaleeta eno ne keesiga ku kizigo kyeno. N'oleeta maid alina akabiina ng'akusinga. Gwe ng'olinga enjovu gwe yakubako oluyi. Gwe lwaki oleeta oli agayina nyashi. Bannange Dimaliza towemura nkulaba Dimaliza oyita kaguwa buli kadde oba oyagala seerera n'ennyamba towemura Dimaliza. Weggwera wemura wemuli awegwerera. Nawe mulako ddi. Abantu bamanyiko kuwemura. Si wemura nze. Ku TikTok. Omukazi oyo oyinza okumwesanga nga teyayagala sosola oyo maid nga yayagala kumufuula nga muntu wewaka. Maye ffe n'eddiini yaffe tugamba omukozi tomusosola mufuule nga muntu wewaka. Kati ayinza okuba kye yakola gye bali abantu nga bayisa abakozi baabwe obulungi naye ate muyisa obulungi. Omusajja yayina obuzibu si maid. Omusajja yayina obuzibu si maid. Abaana bali sisa abanenya nnyo kuba gye emyaka. Naye ono omusajja omukulu ono eyamera dde ayina enviiri enjeru ziti. Oyo omusajja eziriwo endala ayina buli wamu ewamera envi. Wow. Dimaliza. Mama oyo omusajja oyo beba abasajja be banyuma okulaawa. Gwe naani gamba nze sigeya Dimaliza kintu ekiyige nnyo nkweganira mu lujjudde. Uliriza omusajja yanyuma okulaawa kati olaba oyo Dimaliza n'omusanga ku kaana akato omutaike mekyambe kyambe kityo abeerewo nga Dimaliza era waliwo obuyitawo nga bukoona nange nembusanyukira. Naye oyo omusajja Dimaliza omulaawa. Dimaliza bamulaawe omusajja oba Dimaliza ani amanyi tumukebera oba wakebedde erinnya mu mboozi erinnya baalikwese naye ku ngeri gyagalamu emboozi ezo akawagenze n'okebera. Kakati gwe yani erinnya omusajja aliwa oyo yakikoze Gabinika. Oyatakaigi mu mboozi zo. Nze sinnakyogerako naye awulidde ggwe. Shirati wanje uliri nakukubira nga yenze muzibe atagenda atagejja yenze muzibe oweswaga ayambala galubindi. Nze nakowe naku sinze yagireeta nagisangawo njagireka galubindi. Nze nina okweteeka ku mulembe mama mbeerawo yakoze nfaaki sinze yaleeta ennaku bameka bamuzibe ze nno nalabako naye waliwo be bazanga tebalaba. Kati ate Shirati omulaba ye n'ateekako obugalubindi kati nga buno obwange. Ayi mutambula mu kkubo nga tebasobola nakumanya. Kati nze ntambula mu kkubo abantu ne batamanyi nemba ntambudde na mwana muto. Bagamba gwe mama omwana alina omwana batambula. Ni mama omwana ndaka mama. Ane tuyagala kukolera nkyogedde ngenderedde. Mwaga kuna asafuna musajja akagamba yasalako. Aish. Zasizalanga. Tutumira abantu. Tuntumirako omukulu Lule owa Pakalasiti muzeeyi wange oyo mwagala nnyo. Mu kisiibo mugende musiibulukuke akamere kabaawo 24 hours ate buli kika kya mmere gwe kyowulira kyoyagala abeera nakyo. Olaba abeera n'obutiko obubaala gomanye okuba n'akatika akabaala bwe kawooma buli nva zonna ziina buli mmere yonna era omukulu Lule ne mukyala we Jackie be bannannyini mirano kati ye Jackies gundi Kiraimakisi waliwo abagamba mbono bagigadde tebagigadde bali ku renovation baagala bakola ekifo ekyo ate kisingewo nga bwe kyabadde. Gotumira omuntu omu yekka nze ntumira oyo gwe ntumira yekka kubanga ye mugagga asinga ekisanze ambeereddewo Paulo wa mobile money oyo mwagala nnyo naye muno ebaawula bambi tebaagala mmuwa kyokka weewunya ize muwa
ate Paulo oyo bw'aba asindika ssente takyajinga osindikira bwereere yafuna mwali nange simanyi bambi muvubuka oyo atunda by'amasannyalaze obusimu obutandika ku mitwalo 3 bonna obutunda tumira abantu tumirako metaniki dimaliza ne gabinika Angelo dimaliza Angela magezi kigowa abantu koza abana bani chenge cheni boro yenge chongo na chani Shirati bani family ojuwa magezi ki taata oyo kisoka byonna wekiba kisoboka bamulaawe wekiba tekisobose bamwesonyiwe naye omwana oyo omuwala oyo ayina olubuto azaala omwana oyo bamuddeko DNA ebeera esobola okulaga esobola olaga eba tefaanagana eba efaanagana kati kiri bwe kiti kati kubali kati olabako oyo omuzzukulu wanaaba nga si wa taata eba ejja mulaga nti ku 10 alinako 5 omusayi gufaanagana 5 kale ate nannyiniwo yajja kubalaga 10 kuliko 9 gomwana wa Katonda ali eyo dimaliza katuwe amagezi kakati nze amagezi gempa mu family eyo omukyala amakabwe gabanga gamudduseeko gamuyise mu ngalo tebabisana mu ddogo kubanga awo okufa kuba kutuuse wabula omukyala kyalina okukola omusajja asooka amuwemu live oba asooka amwesonyiwemu omusajja oyo agende mu maaso ne maid kubanga maid ate tajja kusobola musajja kubanga ekisooka aduma apakukirira kati ate omukyala abadde mukwata mpola omusajja ajja kumaliriza azzeeyo omukyala mukulu mukyala mukulu awadde obulamu bwe bwonna obw'okunsinga akolera family eyimirire wazadde abaana bali myaka 2 15 17 maid ali myaka 22 sikiriza kya muntu ntuyo za muntu kugenda bwezityo olwo oburuvu obulagajjavu taata yabaave waka ave waka agende ne maid amakaya gesibiddemu kati tulina sala magezi taata ave waka agende ne maid we batandika obulamu entuyo z'omukyala zakoleredde ebbanga dogoliri awo waka kasita omukyala alisigalemu osobola disigukulula nawe tamanyi nawe eriri awo omukazi buli wayingira mu nju ng'omutwe gumuluma ng'omubba babula kugwa ddalu ntumira abantu bonna abatugoberera abatwagadde Kayaga Constantine Eliza Evelyn Evo Mariamu Esther Mama Matthew Madam Florence Kasule Mama Esther yekaye yakatuwa ku mazzi nti mufune ku kyokunywa abalala bane tetuli bulungi siri bulungi yes sikutadde siri bulungi bwana ya akokunywa mulaba amazzi gagano gaweddemu ate no programu munange programa ya Shirati yagampadde kati netagayo ku mazzi gali agakola kala muno nga gakola kala oli ku level etaswagula mazzi nedda ayina yayongerwako bano bakatonda mu abatulaba tutegekayo party tujafunayo end of the year party nga paneno efumba ekijjo ne tuyako ne bakwano baffe abatulaba nga ffe abagulira ku kazaako ne kasoda kwa obusobozi tubuyina abatulaba mufo ky'okusaba abatulaba batugulire tusabe Katonda atuwe obusobozi tubagulire kuba oyo dunda yagaba buli kimwe yabawa naffe atuwe tubagulire oba ekyo kyagala basooke batuwe bo basooke Nakalanda Mary DJ Miss Favor n'abalala mwenna abatugoberera Kasule John Rima Narima n'abalala mwenna Liliani tubaagala nnyo temujjango okwo like share comment and subscribe obwere ddala amakulu katumale program kuba esimu ya Dimaliza efuuse esimu ya Dimaliza ndoza ina appointment tulaba omuntu amukubira buli kadde agamba ntuuse wano kati ninnyeddawa ate appointment gyayina labika eva mu kyalo nnyo tobuzaabuza abantu nze obedda mpulira ng'olagirira kati ali ku paaka ya Busega mweraba